Jeno wa Mwami Museveni katona agwa mumbi olunaku olwaliro mukwano gwange mpuliriza Jeno wa Mwami Museveni asimatukidde watono kakati nno ensi wetuuse tekyaliko nti ono Jeno oba ono si Jeno wabula nga sinaba kubeera nga nkutwala eyo nakugamba nti omulabe waffe bw'aba avuddemu ekigambo nga tukyetaaga ffe nga ffe abali mu struggle tulina okubeera nga tukikozesa kubanga kati wano tumanya bumanya nti ono tanaba kubeera nga asasulwa omusaala naye ebigambo bino bangi babibikako bubisi naye babeera babimanyi lwakuba beewunza ne boogera ebitakwatagana olw'okuba baweebwa ssente kati njagala owulira akatambi kano okamaleyo mpaka nyina ensonga lwaki kakuwadde nkutwale ku kinyusi ogenda kulya vidiyo y'olwaleero bano bonna abeewanise mu baasoma fe ab'owansi ffe tubasasula naye bye bapulaninga byonna bapulaninga ssente kuzijjamu ffe kigambibwa nti ebbanja lye tubangibwa linatera okutuuka wali mu kamyufu wootakkirize bakuddamu ngenda nembeerawo ne neebuuza nti ffe bwe tuba twewola batwagaza ebyapa bano abaasoma batwewolera abeefuula ababalirira eggwanga basingayo ki kirowoozeeko mazima abasoma abatubalirira abajja ne briefcase naffe ne tusiba ku TV nga twasamirire twagala kuwulira kiki kye basinga gye beewola twagala okumanya omusingo bakolayo ekyapa ekinene ekyeggwanga how come that you are highly educated but you cannot budget within your income mbuli budget gye bafulumye bako okwewola atere omwaka gugenda okugwako ng'ezibbiddwa mpitirivu ate nga tosobola bakwata ne his excellency uli Kaguta Museveni twali naye kolonga yekalakasola abali b'enguzi n'agamba bannange sente ziri mu bankaawo kati gwowo mukyalo losa ndibagamba ziri mu nte ziri mu chief accounting officer mazima nchiddemu president owuliranga naye alajana n'atambula mazima n'atuukeko n'agandi bannange sente ziri mu bakkaawo kati gwobeere noga nti naye ziteeka okuba ente zino zitukoze ekintu kubanga buli kaseera owulira president agamba kaawo ate mune bwoba wakoma mu P3 ng'olinga nze era kaawo nti kaawo si nte mazima bameka bakiriziganya nange ndi kaawo nte nakugamba abasajja bano byonna bye beeyogeza ne babeera nga bavumirira enkyukakyuka babikola lwakuba balya musimbi bali ku nsimbi yo ey'omuwi w'omusolo yebaleetedde okukola bino buli lwe balwawo okubeera nga basasulwa olwo nga batandika mukwano gwange okuddamu ku magezi oba olyawo okukatagana n'omuntu wa wansi nze Eke Masa nateredde dda mukwano gwange Jeno Museveni Jeno we bamututte talinnya bamututte ntyajje ebigambo genda kubeera nga obiwulira kubanga twasalawo okubeera nga tubikuwa osobole okubeera nga obitegeera ebigambo bino mukwano gwange mpuliriza ntambula na Haji Mitinga bulijjo musomi wa ddwa Kayingu enamba eyo gyolaba ku screen esembe ya 15 ye ya Haji Mitinga omusomi w'edduwa mukwano gwange omukoonako nakusomera edduwa oba oliawo onosobola okubeera nga ovuunuka ekizibu kakati gyolaba eya WhatsApp eya AKTV management tekako olimbo lwa struggle tekako olimbo olubanja kabaka tujja kubeera nga tuzikuba n'obubaka bwo bwonna bukooneko tujja kubeera nga tukuddamu kakati nze mukwano gwange mpuliriza maze okubeera nga nsimbula bannayuganda bangi nnyo abavuddeyo ebule neewala nga bagamba mbu president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mbu assizza abaana ba Uganda bayitirivu nnyo mbu ono assizza abaana b'abandi mbu ono asse abaana b'abandi kyokka nga ekisinga okubeera nga kyewunyisa ono si ayina emmundu
ono si yakubattiya gaasi, ono si yaduumira amagye, ono si yaduumira poliisi, wabula aduumira ebifo byonna byonna bye njogeddeko. Muntu mulala nnyo, era bannayuganda bangi bafudde nga bakubiddwa amasasi, bannayuganda bangi bafudde nga batomeddwa mu mmotoka oluusi ez'abakuumaddembe. Kaakati abantu ne bavaayo nga bakakasa nti Mwami Kyagulanyi mbwassizza abaana b'abandi ab'obwerere. Kaakati nno nga sinaba kubeera nga nkutwalayo mukwano gwange ampuliriza, njagala okubeera nga nkwebaza gwe atambula ne AKTV. Webale nnyo wali eddala atambula ne AKTV, era nkulamusizzaako nnyo munnange gwe ampuliriza. Kaakati nno njagala osooka olabe akatambi kano kegenda okubeera nga nsooka okukulaga. Mwami Museveni kati wulira y'omu ku bafuddeyo ne bawa obujulizi ng'akakasa nti okufa nga muli mu struggle ekyo kya bulijjo. Okufa nga muli mu struggle, omulambo babuuka mu buuke, eryo lye libeera ebbanja lye mba mwewadde okulaba nga struggle eno mugituusa mu maaso. Era ono akakasa nti struggle yonna etaliimu kuyiwa musaayi, etaliimu kufa, eyo teba struggle, wabula omulwanyi yenna buli olabanga munno ng'afudde kikwongera obusungu. Wuliriza, kikwongera obusungu n'okumanya nti olina okulwana ennyo okubeera nga munnange otereeza ensi. Naye buli lw'onoonafuwa ng'olabye afudde, ng'olabye gwe basse, ng'olabye gwe batomedde, kino kiba kitegeeza ntogenda kutuusa struggle egenda kukoma mu kkubo ate nga mufiiriddwa obulamu. Kati n'olw'ensonga eyo olina okulwana ennyo okulaba nga munno bw'aba afudde oyo oleka muleke ne kikwata ku mutima ne kikwongera obusungu. Kyokka mu mbeera ye mukwano gwange ampuliriza, kansooke nkulaga akatambi kano, tuve mu katambi kano nkutwale butereevu ew'omusajja amaze eggobe mu kibya, Jenerali wa Mwami Museveni amusimatuse busimatusi. Kyagulanyi otisa abaana b'abantu bateeka mu bintu ebitaliimu. Okay, nga tunayogera bigambo ebyo sookola eka video kano. There is no struggle without sacrifices. It's not possible. So if one of us dies, that's part of the story. The struggle goes on. For me, I am a freedom fighter. A freedom fighter never mourns. A freedom fighter gets infuriated when he loses a colleague. And I feel infuriated. I don't feel dejected. I don't feel self-pitying. When I heard that Samuel had died in the circumstances in which he died, my reaction was one of fury, of anger. This should be the reaction of freedom fighters. There is no struggle without sacrifices. It's not possible. Ebyo bigambo byayo ngali myaka gya Kyagulanyi. Ate si yasoso okubyogera. Myembanga mweli mu struggle yonna gye mulimu nga mwina kimwagala okutuukako. Si mwenna nga we mutandise nti omulina okutuuka, wabeerako ababavaako. N'abavaako tebategeeza nti oyo ali mu kulwana abakulembedde yaba abasse oba yabalidde okuva mu bulamu bw'ensi. No, aba abasse abeera mulabe waabwe. Kati gwe naavuma Kyagulanyi atisa abaana b'abantu akola ki? Nti sooka weebuuze, Kyagulanyi waba ali wali ku mmotoka ajjayo emmundu n'akuba oba wali waakuba? Kati akuba yaani gwe mulina okwogerera. Kati wulira, tewali struggle yonna etaliimu kufa, tewali struggle yonna etaliimu kulemala, tewali struggle yonna nga yakaserengito buserengito. Buli struggle yonna ebeera mu mukwano gwange ampuliriza okulwanagana oluusi n'okufiirwa obulamu oba oli awo okutuuka ku kikuliyengedde. Kaakati nno bangi abadde basamwasama n'ebigambo nga mulowooza nti bwe munaamalamu Mwami Kyagulanyi amaanyi nga mumugamba nti bangi abafudde ku lulwe, ono n'alekera awo. Njagala mujjukire akalulu 221 Mwami Museveni yavaayo n'akakasa naga nti gavumenti ye yatugumbula abantu abasoba mu 50 nga bakuba bukuba amasasi, nga battibwa buttibwa mu kwekalakaasa okwaliwo nga President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akwatiddwa sayidi zeeyo eruka. Kaakati nno bangi banenya Mwami Kyagulanyi mbwe abaana bano baafa ku lulwe. Kaakati nno mu mbeera ye munnange gwe ampuliza atambula ne AKTV nakugamba nti obubaka bungi nnyo obujja nga buyiika, naye ng'obubaka obwo obuyita ku mukutu guno buba bwankyukakyuka, kubanga guno omukutu gwankyukakyuka era gwa muntu wa wansi. Omuntu oyo mukwano gwange anyigirizibwa era ba NRM nga tomanyi nti Munnayuganda alya kimu, tomanyi nti Munnayuganda anywa caayi mukulu temuli sukaali, tomanyi nti Munnayuganda takyalya kanyama, tomanyi nti ebintu byonna byereega. Munnange wano bwanga oli ku AKTV oliwo okutuuka ne kabukenesi, naye ffe abali wano tuli bannakunkunye edda. Abaana abali mu biyumba, abaana abali mu kyondo kya Bwarabu mwenna, abaana abagenda ebweru e Kenya nawa okubeera nga mukyusa obulamu bwammwe ampuliriza guno omukutu gwammwe. Kakati mu mbeera y'emu njagala tusooke tugendeko mu luyimba lwaffe olw'ensonga
Tuyinamu akanyomero kaffe oluyimba olw'ensonga. Oluyimba luno ampuliriza nga lubeera lwa struggle oba luba lubanja kabaka. Kakati mu mbeera eyo tetuyinza kubeera nga tuli azaamanya. Bannayuganda bafaayo okutwala obudde bwabwe okubeera nga bateekamu obudde ne bayiya ennyimba nga zino zisobole okubeera nga ziyambako mu nkyukakyuka ate ffe ne tuziraba ne tuzibuusa maaso. Kakati nno njansooka mutwaleko mu ggwanga eri Amerika, bwe mutwaleko mu ggwanga eri USA gye tugenda okubeera nga olunaku olwaleero tujja oluyimba luno. Oluyimba luno lwa nkyukakyuka era nga luyimba mu lulimi Luganda era nga luyimba Munnayuganda wabula ng'ono abeesinga mu ggwanga lya Amerika wabula nga struggle emusula ku mutwe nga lufuba. Kakati nno sigenda kubeera nga nkulonzalonza ngenda kutwala butereevu mu katambi kano. David S. Wamala ggwanga lya Amerika. Oluyimba baluyita ekimala kimala so si olwa King Saha naye luno baluyita tukooye luyitibwa tukooye lwa David S. Wamala. Kyokka nga nakunnyonnyodde nti ntambula na Haji Miti musomi wa Dduwa. Ennamba gy'olaba ku screen esembeyo 15 eya Haji Miti musomi wa Dduwa yekka okoonako. Kakati mukwano gwange nakumalira ebizibu tuukiridde. But one day we shall rise for God and my country. Twakukola ki mukulu tuwensonga ujjo hekima obukyayi byotulinako byokoze nkumu era naawe wewaana kirega banno naye naawe weerabisa otwesireko tolinawe bakuzaala kyoliko kyeraga sebajokota olebyo watula naye olina ensonga oli muntu kigwe mulinange kyebuuza mulimunakuzembeza ate gwe ottabaana be droni zisomba amasisi gatwala ensonga y'obutwa twagala mirembe nkulakulano bamutulize sente otwesireko tolinawe bakuzaala kyoliko kyeraga sebajokota olemye okwatula naye olina ensonga mutumbi wekanga nga bo byatudde ku ntebe ogenda luzira ayi Katonda tutase Uganda twagala bakulembeze abafuzi bagende otwesireko tolinawe bakuzaala kyoliko kyeraga sebajokota olebyo okwatula naye olina ensonga otwesireko tolinawe bakuzaala kyoliko kyeraga sebajokota olebyo okwatula naye olina ensonga n'ettaka yalitute. Kakati nno ekimala kimala tuli bakoowu tukooye twakoowa kubanga bingi ebitumenya emitima bingi ebitunyiga bingi betulowooza nti oba oli awo abantu betwalonda ne twala mu parliament oba abantu betwalonda ku district oba bakansalazi ampuliriza banaamanya obulumi bwaffe banaamanya ebizibu byaffe naye kyannaku nnyo bano ebiseera ebisinga ogenda okuwulira nti bali ku musimbi beeriira bali ku ssente bagaaya akaali kali amaggwa kati keeriira bwerizi nsimbi ebisigale tebaagala kumanya gw'omunaku n'osigala ng'oli munaku omwavu n'osigala ng'oli mwavu ddala ddala kubanga kakati ensi yafuuka yabalondemu oyo agezaako kuba nga agaana ebiseera ebisinga bamuwa buwi nsimbi kasita amanya nti naye olubuto lukalu olwo ng'akyuka ng'atandika kufuuka useful idiot kakati
nno munange ampuliza oluyimba lwa David S Wamala ali wali mu ggwanga lya America mukwano gwange bali kwera ngo tuwereza omuziki omulungi bwe guti ogwenkaniddawo tetujja kukowa kwera nga tukukuba ko saba labo nanga bile mukwano gwange bile wampereza akayimba kasaba sajja kabaka lunaku lwankya tugenda kubeera nga tutandika nako okubeera nga tubanja kabaka munange mu mbeera yemu kakati nno munange ampuliriza obyongo kyabitadde ku mabbali olunaku olwalero ampuliriza nga bw'owulidde mu luyimba luwedde olwa David Wamala ng'agamba nti n'ettaka omusajja alifuula lirye n'ettaka yalitwala ate nga si ttaka lyokka mukwano gwange ery'omu byalo wabula ne mu bibuga obubuga kyokka nga n'ettaka lyennyininyini oba oli abantu bano lye batagenda kubeera nga beesenzaako oba lye batagenda kubeera nga batwala bangi bannayuganda mwabalabye gye buvuddeko saidi zeno ewa Kiso bano basendeddwa olusenderwa mukwano gwange mpuliriza bangi basigadde bafumbya miyagi abalala nga bali mu maziga nga tebalina we beegeka luba ensonga yabadde eweereddwa nga bagamba nti bano baali bazimba mu ntobazi wabula ekyennaku ekisinga okubeera nga kyewunyisa obanga kyennyamiza obanga kikuba encukwe abantu bano batuuka okubeera nga bazimbawo bangi badde bali mu myaka egisoba mu 10 okudda waggulu nga bawangalira wantu awo era ng'ewantu wano wajjula dda amayumba kakati ekyebuzibwa disitulikiti yali ekola ki okubeera nga abantu bano bazimba ne batuuka n'okubeera nga bazimba ziggoloofa abantu bano disitulikiti yebawa pulaani kwe bazimbira ani yabawanga pulaani oyo atakwatibwako ba LCs abasayininganga endagaano poliisi ez'omu bitundu ebyo zibadde abantu bano zibalaba nga bazizza emisango bagenda ku poliisi okulopa era ne gavumenti yennyininyini neeteekayo zi police post mu kitundu kyekimu kakati ekisinga okubeera nga kyewunyisa ewantu wootakkiriza bantu kubeera lwaki ebyo byonna bigenda mu maaso ng'abantu bano tebalabulwa tebannyonnyolwa era tebategeezebwa nti temugeza ne muzimba ewantu awo wannema kubanga bangi tubalabye nga bazimbye mu ntobazi naye nga banene tebakwatibwako era nga balina n'empapula ezibakkiriza okubeera nga bazimba mu bitundu ng'ebyo oba oli awo wabula gwe omunaku ate kaakati gwe akabiriiti akabeera kakuma omuliro ate ke bazikiza n'osigala nga oli awo oli muwejjere n'ofuuka emmombo ze mu nsi yo bannayuganda bangi abavuddeyo ku nsonga eno nga bakaaba nga balaajana era ne bagamba nti kaabe katonda tebagenda kuva mu kitundu kino mpaka ng'abantu bano basasuddwa kati njagala olira omusajja ono kubanga ono agamba nti ffe tuli ba NRM naye kiki kye twalonda mwami Museveni oba twalonda nsolo lwaki mutuyisanga abaddu emmombo ze mu nsi yaffe abantu bakambwe nnyo mwami Museveni bamuyisizaamu eggaali Museveni atulekere eddembe kati be nakola atya Uganda terifuuka kikye tagenda gizinga ku mukono n'akinywesa agende najo ajja gireka nze ndi muwagizi wa NRM fe kitundu kino kisinga ku kitundu kyaffe fe tuli abasinga bawagizi ba NRM kituwadde okukuba omukono okudda mabega president byetulonda muntu twalonda muntu oba twalonda ebisolo president kika kyasamba abantu be olwaleero yatumenya tuli ku nsiko tusula ku bweru tunulira enyumba nga gye tusulamu tunulira ebintu byaffe bye tutadde mu bbanga emyaka nga 10 so president Museveni senga yali agamba ati ettaka lya NEMA bali balina teekawo ekintu ekiraga ati NEMA etandika wano ate wano butandika ettaka ya bwananyini awo abantu balina kujja kugula ettaka eyo ne bamanya ati kuva wano kudda eno ye NEMA kati olwaleero tulabe president Museveni yasindika busirisi ba NEMA oba basirikali be bajja ne batandika kumenya ennyumba ya buli omu tebasosolwa oba gunugwani fe abamu kati nganze eddala bamenya nze nga siriwo waka nasanga ebintu byange bona ku nyumba bagigoyagoya abaana bali ku ssomero fe twagenda kudda kuva eri sawa 11 ne tusanga ebintu byonna bagigoyagoya nina abaana 7 abali waka nili family abantu 7 nze eriwo 8 kati nze njerabirira abantu abo olwaleero mbateekawa gavumenti egamba vaayo nti fuluma va ku kifo kino twetaga kati bene mukola otya tetugenda kukuba omukono mabega oba okutirawo eriiso nti tugenda sigala nga tumenya era tukomawo ebyo byobaka bwange kugenda eri ku president ku mawulire yabeerawo ku TikTok yabeerawo agamba ati takirabye kino ekintu natavaawo endoboozi okuva olwo n'okutuka olwaleero president abeere Uganda oba abeere Bulaya kati besawo yakakati nabino ebintu bitusewo dda Bulaya esi yenna egirabawo president ddala ku Uganda tasobola giraba Museveni
Museveni akulira wa? Akulira Uganda oba akulira na Kaserogoka? TV elabira ebiri ku parliament goka ba elabira ebiri Wakiso nacho. Tuli wano ene Wakiso. Guno omulembe gwagwako twatuka ku level y'okuteesa. Uganda omulembe gw'olutalu gwagwayo. Kakati nno nga bannayuganda bakyakaaba tebalina kyakkola kati basajja batu n'abakazi batu bakawatwa wanga ntulege kubanga bano balina family balina abaana basoma omuntu omuntu alina abaana 7 naye ng'enju bagikonye talina yadde ezipangisa bamusanze agenze ku mulimu ne bakoona enju n'ebyabaddemu bingi ne bibula kakati munnango n'abeera azze ku zero ngera bw'omanyi nti omugagga tafugika kakati abantu bano bandibanga bali mu mbeera yakubeera nga batufuula mmomboze abaavu abawejere kubanga gwe wamma naawe raba omusajja ali myaka 4 akoze okumala emyaka 20 ng'akola byonna byabadde akoze ne bifa ttogge n'atasobola kubeera nga ataasa yadde akataasa yadde ejjiiko yadde ekikopo mu nnyumba ye kyannaku nnyo ensi Uganda mutuwangalira mutubeera mututambulira abaana baffe n'abazzukulu bino byagenda okubeera nga basangawo oba oliawo batubuuze mwakolawo ki okubeera nga mukyusa embeera eno nga tutamaaso kati ffe kyekiva tukusaba ku AKTV wenna gy'oli munnayuganda kola ki ekimu nga ffe kyetukola tukyuse ensi yaffe kubanga bano abasajja balabika nga kyebaagala kiri kimu kwesoma kumalawo nsi kubanga kati olaba Ssaabasajja Kabaka wa Buganda embeera gy'alimu ampuliriza eyoza lumonde ono enkya bagamba ali eno ate luli ne batugamba ali eri ate luno ne batugamba agenze kukyala ate amawulire amalala ne gajja nga galaga nti ali mu ddwaliro ate ng'eddwaliro lyalimu lyabakatwewungu kati kwegamba n'obuuza ekituufu kyeki era omutuufu yaani ku nsonga eno kati mu mbeera y'emu tuzze twogera ebigambo nga bino ebyewunyisa nti mu Uganda abo boolaba bali ku kkubo bangi beefuula abalalu bangi beefuula bakatwewungu bangi balaga nti zoliga nga balaga nti waya zaavaako naye abasinga bambega amawulire gazze galaga nti abantu ababeera ku kkubo ababeefuula abalalu abatunda buswiti ku kkubo abatembeeyi oba abamu ababoodaboda abalala mukwano gwange bakola mulimu gwa kubeera nga babuulira enjiri naye bano bonna mu mirimu gy'olaba gye bakola bangi abamu emirimu gino si gyabwe bangi abamu emirimu gino beerimbika mu bwerimbisi naye nga bambega kakati essaawa zino njagala nkulaga omusajja ono eyakwatiddwa Lubona ampuliriza ono ng'abadde amaze ebbanga nga yeefuula mbu mulalu era ng'agamba nti yeezoliga awedde emirimu nti waya zaavaako laba bwino bwajja Mukama Katonda bwamuvaamu omusajja ono ne bamwogeza ebyama eby'abantu abalamu abawedde emirimu era ng'onalaga tabangako yadde omulalu n'akamu n'akatono okusinziira ku bigambo omusajja ono byayogera nawe ojja kwewuunya ensi ogambe nti awo tutuuse so mu mbeera eno twekengere nnyo buli muntu gw'obeera okumpi naye omuntu gw'oteeka kasa omuntu gw'otamanyi bulungi ajja obuzi ne yeefuula omunaku ne yeefuula bega ampuliriza abantu bazibu nnyo mubamu ne bambega kaakano akatambi njagala okawulira okalabe nabagamba mu Kampala abaali babega mu Arcade omwo nga bagezaako nnyo okubega babulire Ssemwai ne Isu baani abazze mu kibuga bayinza okuteekawo okwekalakaasa nabagambako mbega omu eyeeyita omulalo abadde ng'atambula ewa Kisekka kuyiya mu street konna mbega oyo namubagamba bulungi nnyo but unfortunately mugenda kubeera surprised nabagamba bano abantu si balalu abantu babategeera nga ne mission bagimanyi mbega ono yono wano mumula wuuyo yoyo guy wuuno wano yoyo ne enkofira gye yambadde ogiraba current leather pure leather eri expensive nene wansi yeyambazizza ng'omulalo omulaba guy yoyo gwe nabagambe wa Kisekka abadde abegere wa Kisekka wona ku muzikiti wow nga yeefuula omulalo oyo kati surprisingly waliwo omwe yamuguddeko n'amugamba ebigambo bino mugenda kuwulira reply ne mugenda kutya jalwa kubanja tuveewo tugende mangu mugenda kuwulira reply ne mugenda kutya reply eyamuvuddemu nga bamaze omuga nti gundi yatugamba nti olimbega mugenda kuwulira kyayogedde yo video eruwa yangu omukulu obudde tulina butono kati mugenda kutya reply y'omulalo ono gye yakoze mugenda kutya anti lumbi yatugamba nti olimbega ssebo omuwa bubakati mugere mu 7 tagala
Tunwa mu kamera. Oyino okogera ku rumbuyo kwa tugamba. Last abere wa Ogabe bemuwereza. Musebe tagala kodi ya kiyeke. Tagala kodi ya kiyeke. Tagala kodi ya kiyeke. Kale. Mwena kye mumanja abali e Kampala abali luddawa tubagamba nti mu kitundu gunde baletedde abantu nga mwebuzaabuza nabo bobutone ne mufa nga temufutegedde kikibasse. Njagala nziremu nzanye ka video kano muwulire omulalo agamba nti Museveni tayagala kodi ya kiyeekera. Namwogerako ebbanga nzize mbogerako bambega mu Kampala naye nga abantu bano bonna origini yaabwe bonna Banyarwanda. Kambaddiremu ng'ayogera ka video kano. Lumbuye tugamba nti olimbe gassebo omuwabu bakati mugere Museveni tagala tunwa mu kamera oyino okogera ku lumbuye kwa tugamba last abere wa Ogabe bemuwereza. Museveni tagala kodi ya kiyeke. Tagala kodi ya kiyeke. Tagala kodi ya kiyeke. Kale. Awo tukoze eki tuvuddewo motegedde anesuliye gwa nagamba ebisigadde tebinkwatako omulimu gwaffe kubategeeza kyekigenda mu maaso. Kakati nno ng'omaze okubeera ng'olaba ebigambo ebyo ampuliriza tuze tubyogera nga bangi mulowooza byakusaaga lusaago busaago. Kaakati amazima mujja genda mugalaba mpola mpola oba oliawo nammwe munakkiriza ebigambo byaffe nti bangi boolaba mu Kampala, bangi boolaba mu Uganda, bangi boolaba mu mirimu egy'enjawulo naye ng'abantu abo tebakola mirimu egyo gya ddala ddala, bangi beerimbika mu bwerimbisi naye ng'abantu bano bambega abawedde emirimu. Kyova olaba nga bannayuganda bangi oba oliawo munenga drone ekuyodde oba oliawo munayinge wakaba kuwambye bangi bannaffe baabula dda nga naguno gwaka tukyababuuza tukyababanja tetumanyi ani yabatwala, tetumanyi wa gye baatwalibwa, tetumanyi oba bakyali balamu oba baafa dda kubanga n'ekitongole kyennyini ekirera eddembe ly'obuntu kino kyavayo ne kigamba nti abantu bano mbu tebaliyo mu Uganda si bannayuganda. Ekimu nga oluusi nga kigamba nti abamu si bannayuganda, abalala mbu Bakongo, abalala mbu tebabangayo yadde n'akamu ku nsi kuno, they have never existed. Kyokka nga bano balina abaana, balina abakyala, balina bazadde baabwe oba oliawo n'ebintu ebirala bikakasa nti abantu bano balamu baaliwoko. Kati mu mbeera y'emu waliwo General Mwami Museveni avuddeyo n'ayogera ebigambo ebitakwatagana. Kati bannayuganda abalina obulumi ku mutima, abalina ennyiike, abo abaasalawo ne baga nti buli anajja nga azze ng'atumala mbu mazimaanyi oyo nga takkiriza nti Uganda erimu ebirumira bingi oba mu bukulembeze mulimu ebyetaaga okukulemberwa tujja kumwambaliranga nga bwazze. Kakati mu mbeera y'emu omujjeno ono bamwambalidde era omusajja abadde mukambwe nnyo amwambalidde tamugganyiza yadde okwesiikira akanyeebwa ono amututte talinnya. Kati njagala mbeere nga mukuba mu bigambo bye bimu osobole okubeera nga omukakkana naawe omwewulirire kubanga nagamba nti waka waffe ku AKTV tabeera waffe ffe nga ffe wabula tukwata waako oyo ow'abantu abo ab'enjawulo ne tumukuŋŋaanya ne tumukuleetera wano naawe osobole okubeera nga omanya ebiyita ekiro oluusi gy'otabadde kubanga TV ne radio zirondamu bulonzi biki bye baagala okwogera, biki bye baagala olabe, biki bye baagala owulire so si ebyo byennyini bwe byoteekeddwa okulaba oba byoteekeddwa okubeera nga owulira. Kyokka mu mbeera y'emu njagala okubeera nga nsaasira nnyo abafamire y'omugenzi wali ku National Unity Platform ne pulezidenti waffe yenna okutwaliza wamu ampuliriza tufiiriddwako bodyguard waffe mukwano gwaffe abadde akuuma ku kitebe abadde ku geeti ono yalwadde katono nnyo bw'atyo n'amalamu nassa omukka ogw'enkomerero. Kyokka nga ekyembi oba ekyennaku musajja otabadde yakamala okubeera ng'afuna obufumbo obutukuvu ampuliriza nga amaze okubeera ng'akuba embaga wabula ono tasobodde kubeera nga asimatuka era munnange lunaku lwankya agenda kubeera ng'akungubagirwa ng'asabirwa wabula maiti ye olunaku olwaleero oba ekiro ky'olwaleero esuze wali eri emakerere ku head offices zaffe eza National Unity Platform. Kakati nno mukwano gwange ampuliriza sigenda kubeera nga ndwawo yadde okulandaga njagala nkuteremu omusajja ono atatya biduduma ono atatya bajjeno atayagala kumanya nnyota z'oyina oba oyina ennyota oba toyina oba oli musajja oba oli mukazi ono akwambalira nga bozze kasonda otandika okubeera nga munnange otyobola okubeera nga otyobola omukulembeze waffe Mwami Kyagulanyi Ssentamu Mitembo n'okubeera nga okudaala oyogera okimba oyogera okuumira. Kakati nno munnange nabo bakulumba kubanga abantu bano bwe tunaasirika bajja kafuula kagendere ng'omukadde akogga. Kati wulira emboozi ggwe afaanana lweyiso lino eggwanga lisobola okukulemberwa omukulembeze yenna kasitaba banga abantu bamutaddemu obwesige si gwali waayo si Museveni yali waayo si nnyoko yali waayo
neggwanga lisobola okukulemberwa omuntu yenna. Era okukulembera eggwanga kye kimu ku bintu ebikyasinze okuba ebyangu singa oleka system eyatondebwawo oba eba yagunjibwawo okugireka neekola. Singa Museveni yakkiriza n'akulembera executive nga mwe muli prime minister, nga mwe muli vice president ne ba cabinet ministers, nga kwesa ne ba advisors be. Ba advisors abo mwe mubeera empajiruwaga esobola okutambulirwako eggwanga. Kubanga bwaba tannayogera ne bano ba prime minister baani ba vice president nga yo wa executive asooka kuyita ba advisors. Yensonga yababeezanga eri abalonzanga. Tunuli aba advisors obudde buno bwe mulonda be ba full figure. Wakitegedde bawabule president muki. Singa yaleka legislature omuli parliament neyimirirawo ku bwayo, eggwanga libeera lyangu lya kukulembera nti amateeka agaba gaayisibwa baganenga kugakwatamu bagazze mu mabago ate yagasayiningeko oluvannyuma gatufuukire ekizibu. Ngamba ggwe omukyalo omukulu Nalweyiso anzizukiza obuzizukiza kubanga emyaka gy'olimu mikulu nnyo kujja Nnaalonga nzaala. Singa baleka legislature oba parliament nebeera nga tedda mugaali amateeka okugafuula amabago ate gwe gafevalinga agasayiningeko gaddemu gafuuka amateeka, lino eggwanga singa liri wala, singa twakabeera n'abakulembeze kati ba mirundi 3 okuva ku ggwe owuwa gw'olowooza nti yasinga okutegeera. Tunuulire siga eddamuzi obudde buno ennyimirira gye liyimiriddemu. Eggwanga lyonna litambulira ku masiga 3 gwe Nalweyiso. Erisooka lya executive nga mwe muli Museveni wo, eryokubiri ya parliament nga mwe muli Anita Amongi. Bano bonna n'abantu bakumenyera ofunemu ekyokuyiga ku myaka gyo nti abantu abakulembedde amasiga okutambulizibwa eggwanga bonna tekukyali gwosobola kuwa kitiibwa, bonna byafuuka bifaafa. Esiga eddamuzi ng'ali kulemberwa Fonso Winyiddolo, bonna nga bwe mbakumenyedde bonna balina ziziro ezirina okubabeeza nga bali mu makomera nga basibe ate nga bali ku misango egy'okubeera nga baasibwa mayisa obutavaayo. Kati neggwanga liba likyasobola okutambulizibwa abazziba emisango 3, Museveni muzzi wa misango, Anita Amongi oyo naawe okimanyi nti abbye eggwanga lino okulikaliza, Winyiddolo emisango gyonna nga bwazaagisala gyonna mifu. Kakati gwe wuliriza omuntu akulembedde mu executive nga ye Museveni amudiridde vice president simumanyi na mumanyi oyo omukyala ndowooza weeyo Soroti, prime minister nga naye muyaayi. Kakati ba cabinet ministers bonna naawo bamanyi bayaayi ne ba state ministers kwoteeka ba advisors nga nabo era bayaayi. Parliament legislature yonna nga bw'omanyi abakulembedde mubbi addako tayebwa mubbi paka wansi kubasemba bampuuga bali mu kubba 5. Okitegedde bano bonna abali mu siga eddamuzi abakulembeddwa Alfonso Winyiddolo babbi tebasala misango mu bwenkanya nga ne bw'ogitwalayo gibeerayo mu bulumi, bonna babbi paka ku mulamuzi asembayo wansi mu magistrate courts nga naye mubbi. Kakati wobanga osobola okugenda mu magistrate ne bakubbirayo, n'ogenda mu high court ne bakubbirayo, court of appeals nga mwe mwateeka ne constitutional court nayo ne bakunyagirayo, mu supreme court ng'ogenda okusuubira amazima. Nalweyise eggwanga mwalidda ati yo age go wandibadde olwanirira eggwanga lino okulaba nga lidda right track gye mwalisangako nga bobo tebalifuga, however much nabo tebaali balungi, naye ate mmwe muli babi nnyo emirundi 10. Era mukyala Nalweyiso akakafaananyi kenkuteeredde awo kongera okukulaga era n'okukutegeeza okukuteekamu obwongo obuli fresh nti executive, legislature ne judiciary bonna bakulemberwa constitution. Kasita mwatandika ogikwatamu ebyokubeera n'ensi egenda okubeera successful n'okugoberera amawanga amalala okubeera nga naffe tulina gye tulaga, byonna byo myabittira. Kati sigala gy'osigala ng'olina by'oyogera naye ng'okimanyi nti by'oyogera byonna gasiya mwe. Kakati omukungu ono afanda omulamba nga bamaze okubeera nga bamuyisamu eggaali nkugambye buli muntu yenna ava ku mulamwa n'agezaako okubeera ng'alaga nti buli kimu kirungi nnyo naye nga balaba ebigenda mu maaso
omusimbi n'omusimbi gutokomoka wali mu parliament nga tewali afaayo, zimu ziyita manju, ezimu ziyita miryango, endala ziyita mbumooli, kwegamba liri lyafuuka bbaagiro ery'ensimbi batemaatema buli olukya ne bagabana, buli muntu n'akuunyuukawo ne kyawulya kyasobola, enkata bazinga ngumu ne beetika buli omu kyawulya kyasobola, n'akunnumba n'adda ewaka. Kati bannayuganda mu bunyiivu mu bukambwe bwe baliko ne basalawo abantu bano ne babalumba ssekinnoomu kubanga oyo ajjayo omutwe yalina okubeera nga akuba. Omusajja amanyiddwa nga Muwanga Kivumbi akiikirira abantu b'e Butambala ampuliriza bannayuganda naye tebamutalizza, bamaze okubeera nga bamulumbagana bukanzu obuleesu buwenjuka. Kakati ono naye eggaali emuyiseemu nga teriiko kusaaga. Aba National Unity Platform bennyininyini be beekozeemu omulimu, bagamba nti omusajja ono y'omu ku bali Kirumira Mpuyi 2 Bampuuga Babedi Bwanika basajja batwakagabo wadde ono yeefuula omulungi ennyo. Njagala ojjukire President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavaayo gye buvuddeko naga nti Muwanga Kivumbi muntu waffe, muntu ali saidi yaffe, tulina okubeera naye, tamuyinaako yadde zeero, wabula ate nga byakola ye nga Muwanga Kivumbi birala nnyo, ne byayogera nebyo birala nnyo. Naye President atugamba nti oyo ye waffe. Kati abaana basazeho ga nti President tetukujeemerangako naye tusazeho tukujemere. Njagala oli ebigambo bino omusajja nga bamutwala. Njagala ojjukire nti abantu bano ba Bedi Bwanika, ba Muwanga ba Mathias Mpuuga, ba Joyce Baagala, bali ba Nakakande bamaze dda okubeera nga basalawo ne bakola ekibiina ekyabwe era balangiridde dda nti Mpuuga de Mapuuga omubbi ow'ebitaano ye pulezidenti waabwe. Kaakati bano bakozewo kapata akaabwe akakundi akaabwe okulwanyisa President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Kati bano baava dda nga pulaani yaabwe yeeyo kwagalagezako kusula National Unity Platform bo babeerewo nga b'amaanyi nga beerabire nti Katonda gwa wanzeeko eddusu ne bw'okola eddagala ne bw'ofuluma ejjambi eriko obuugi saidi ne saidi, Mukama kyasazeewo kubeera kibeera. Ne bw'oba olina ennugu, ne bw'ossaawo empiiga, ne bw'ologa, ne bw'okola eddagala ekitali kikyo tekifuuka kikyo. Kati Mpuuga ono yali abaze nti ajja kulinnyira kuno afuuke pulezidenti akulya oludda oluvuganya gavumenti nga ye munene, kyokka ng'ono ate akolera Mwami Museveni, kubanga ne Mwami Museveni yennyini yavaayo mu bigambo bye n'agamba nti ekyo kisajja kyange Kimpuuga, bwe mba mukiwa obululu mukiwe, naye njagala mukimanye nti Kimpuuga kisajja kyange kikolera nze, tekina muntu mulala gwe kikolera. Kati ffe tetwalowooza nti ebigambo bino omusajja abyogera ng'ali siriasi, kumbe omusajja ebigambo yali abitegeeza. Kimpuuga bugenza okera olunaku olwaleero nga kyamaze dda okusala eddiiro era mu kifo ky'okulwanyisa Mwami Museveni ate kivuddeyo kirwanyisa Mwami Kyagulanyi. Ssebusiru bwa njoka kino si kirabanga. Tugende wa Muwanga Kivumbi bamale omukalakatamu bamuyiseemu kibooko bamuyiseemu eggaali, kati bwe tumuvaamu nsobole okubeera nga mukwano gange nkomawo ate tuwumbemba akatembe kaffe akoolwaleero. Kyokka abatugoberera mwenna okwetoolola ensi yonna mwebale nnyo mwebalire ddala. Eno AKTV omukutu gw'omuntu wa wansi nkusaba osubscribinge bwebanga oli mpya ate bwebanga oli mukadde vidiyo eno giwe ekigalo, teweerabira giwa ekigalo, bw'ogiwa ekigalo ogiwadde mileage buli munnayuganda ajja kuba agiraba. Bannayuganda kino kirango kya njawulo. Muwanga Kivumbi nze simwagala, Muwanga Kivumbi nze sikwagala, era n'okugyamu NUP nze sikwetaaga kubanga toyina makulu gyendi, toyina makulu mu nteekateeka zaffe. Muwanga Kivumbi ye gwomu kuba Mpuuga, ye gwomu kuba Anita Among, ye gwomu kuba Museveni, ye gwokolanga mu tebire. Amwe NUP onoonya ki? Muwanga Kivumbi nze sikwetaaga mu bulamu bwange, saagala nakulaba yadde n'omulundi n'ogumu. Ye gwokulira Buganda caucus in parliament. Wavuddeyo n'oyogera ku kubula kwa Ssaabasajja Kabaka. Where is the king? We are asking right now the king. Where is the king? We don't know where he's about. Muwanga Kivumbi nze sikwagala, nze nga I don't need Muwanga Kivumbi in NUP. I don't need Muwanga Kivumbi as a person. Nze sikwagala, toyina makulu, toyina kyogenda tugattako kubanga toyina kye wali otugaseeko. Ddoboozi lyo liriruddawa liriwa okujjako okukuta ne ba Mwami Museveni, okujjako okukukuta ne ba Anita Among, okujjako okukukuta ne ba Mpuuga, okujjako okukukuta ne ba Bedi Bwanika. Kati mbojja ozunza ebikooti, mbojja mu NUP. Muwanga Kivumbi akimye kaadi ate teyawulidde nti bajja kugaba kaadi. Nze sikwagala ate era toyina kyojja tukolera, toyina kyojja tuyamba. In place of Mathias Mpuuga, they sent you
to come in the place of him. We are seeing this generation is another level. Kakati akudira mu luyimba ya Lukadiya. Ampuliriza Muwanga Kivumbi yafuuse kyesirikidde ku bino byonna ebyaguddewo ebyabampuuga babwedi bwanika simiba mbwate kamwa okuvaayo ne balangirira akabiina kaabwe era nga basinzira eri Masaka bo balowooza nti Uganda ekoma Masaka kumbe ffe kyetutunulidde kya Uganda yonna kati ffe tubalinze tubataddeko abiri era tulabe akabiina kaabwe oba kanaabeera Masaka eyo oba kanaafuga Masaka oba kanaafuna ababaka abasuka yadde abasatu ffe tutunudde tulabe ate kinaba kigenda mu maaso. Ssaabasajja Kabaka awangale alamule Obuganda. Tugenda kubeera nga tukwatagana mukwano gwange mu waka waffe addako lunaku luwera kubeera lwanca ku makya ku maliri ngenda kubeera nga nkeera nkutereko emboozi enkambwe ennyo naye nga munnange tewerabira okubanja Ssaabasajja kikulu nnyo kitukakatako ffenna ng'abaana ba Buganda kubanga oyo kitaffe ffenna bano abasajja Bamaseya Simpuuga bano bakina simanyi Charles Peter Mayiga nabo bajja buzzi tubaveeko tubanje omuterega akume bye bye.